balaga si Elisa Mukasa Nkoyoyo byebya omusajja bwagenda ng'ayimba mu kkubo ng'agamba nti musajja munne Awooma aba ategeeza ki? ate okumanya ebbanga eddene myaka nga 20 leero Katonda annyambye ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 27 ngenda kuweza emyaka 63. Nazaalibwa 27 October 1962. Era bwe nakula ku myaka mu 8 nalina emyaka 18 nze nakuuma akalulu ka DP wano mu Mukono nga mwena temunnazaalibwa akasewuufu era ne tuwangula nina enkulembera Goma. Waliwo abakulembeze abaaliwo nga disitulikiti etuwa ssente okukola emigga baziyitanga hand dagger walls, naye ng'oliba mu miliyoni 7 ga ssente bweguma n'atakolayo lugana lumu n'azirya. Ne bakola ekkubo eryava ewange mu kirowoozo ogenda eseeta nga tulima bulimi tuyakomala myuni zaali nyingi ne bazirya chairperson n'atakola nempulira obusungu kozi basigaye nesimba eguma nezija 2.5 nandiwa DP era nempangula 5.5 1255 namba yange gye nafuna e Kampala erangi lina olwo nenva mu DP nengenda mu Nuupu at 70%. Nawangula polling station zonna mu Mukono abanvuganya baali 9 ne bagaba n'asatu. Era okuva olwo sigendaako mu lukiiko lwa pulezidenti lwa NRM. Abantu bampayiriza ku kumpayiriza kwa kubiri nti nagenda ekyankwanzi. Nagenda ekyankwanzi nga minisita wa local government service nga abakulembeze ffenna nga siyinza kutagenda. Era mu lukiiko lwo nasabira ne service delivery gyenjagala kino kikwate egenda okusooka okutambuza obulungi Mukono Municipal Council. N'abantu bangambye nti natunze Mukono nenjiteeka mu Gweta Kampala ne Portani area. Batuwadde ssente wansi wa Mukono Municipal Council nga tuyambibwako Gweta Kampala tukole kolas agenda okusooka Mukono waffe wa Mukono. N'olwaliro nti ate mu kingo za NRM gyembeera banange abeena kubayise ekivulu kyabwe muggulu w'Emukono ku center boarding lyemmanyi obulungi basobera omumanyi naye newuunyiza omu ku bakulembeze b'okuntiko okunkubira nti eriiso liruddawo konze nakafuluma okusabira omwami bamuyita ssentebe w'Entinda Ssenfuma nva kumukusabira ebusabaga gye bazaala abantu bange bandi mukunja nti era kati nvawo ngene tuziike Ssenfuma nkomewe Mukono nga bangambye oli ku miitingi ya NRM mu Kitete konde bampayiriza ndi Busaabaga era gye emirundi ebiri gye bampayiriza ate nawulidde nako nti ne pulezidenti teyaze era singa ogulira abantu abane bwe nayise wano kuva ku ofisi kagenda okuziika nasanze ne meya Muyanja Johnson Ssenyonga ng'apaakiriza awo nange nengapanga naye nze ngenze kuziika nafiiriddwa mukama wange sijja kujja mu lukiiko luno era saalubaddemu naye nayiseewo nengenda mu kuziika ndowooza kye bagamba nti onagenda mu lukiiko lwaki so ndowooza ekyo bampayiriza saagala kulimba era ndi wano nagamba pulezidenti nti Mukono municipality yemu gyogenda okukola obulungi mu kulonda kwa 2021 era bwe kyali yadde obululu bwaffe tebabugatta. Eri ensonga enkulu siyinza kwefula sikyukakyuka ne mmawo bwe yagenda n'atuleka wano twasigalawo nga tume tusigale mu DPF DP nayo neebanga egenzi netugenda mu Nuupu ku myaka 61 gye nnina nga maze nga sirona ku Museveni simuwagirangako emyaka kati 4 era sigenda kumulonda n'okulonda kwonna okunaddawo njagala mbeere mu Nuupu obulamu bwange ku myaka 7 omuntu alinzira mu bigere ngenda kumulaba nja kubanga mumanyi era muwagire naye agenda Nefuga pinga
galiwedde tibasala dda eddiiro omulabe gwe tukuba ate bo gwe bakolera. Tetujja kukola nkola ya kiyeekera nga bwe bakola nti oba muzuula battamutte, naye ffe katukibale nti mu NUP oyo tuba tumuzaalukuse era ndooza mu byobufuzi tuba tumusse. Tusse wano okulangirira obukulembeze bwa NUP obukyawulira bakama baabwo n'abo abalabika nti bakolera oluuyi twagala okujja mu ntebe. Oli twagala okujja mu ntebe tewali ataluma, twagala kusiga. Era tusuubira nti buli muntu anyigirizibwa, buli muntu owawansi alaba embeera embi, buli alina omwana eyawambibwa, omwana eyattibwa. Emukono municipality naye wano ndiwo nga munnakibiina kya NUP alumirwa ekibiina. Naye ntandikana ebyobufuzi nafuna nnyo okuyiganyizibwa nga abantu abamutire wa NRM y'omu ku meeya wange agamba bazanya wa NRM bamuwadde ssente akola obwa sipiika. Naye kyenyamiza nnyo nti mukadde waffe okulaba emyaka egyo nti yagenda atambula okugenda mu mikolo gy'NRM gyetegese mu Uganda yonna nga nejja n'okusimulangako omukulembeze abadde atambula ffe tubadde tubeerayo nga simulabangako. Kino njagala kibeere ekyokulabirako eri abakulembeze bonna aba NUP Uganda yonna si Mukono yokka, nti omuntu yenna ageze okulya mu kibiina kyaffe olukwe. Omuntu otambula ne sitaani naawe oba oli sitaani, otambula ne Yesu oba oli Yesu. Kakati ku mulundi guno tugamba nti Nkoyoyo ngaffe ab'ekibiina kya NUP Emukono ffe tumugobye ekitebe kijja salawo si kati ye yafuka memba wa NRM. Okuva leero okweyongerayo tetugenda kutuula mu lukiiko lwa National Unity Platform lwonna eyasayininga ku tteeka erikugira obuseegu, etteeka erikugira obukaba erya anti-pornographic law nga bayita abantu nti bagende balikungirize nti Museveni awooma. Epiraawo ng'awoomerwa ali Kyankwanzi ne banne bwe bagenda. Ne tulowooza nti oba oli awo ku olwo byamutabukako. Tuba tuli awo nga tulaba omukyala agenda yeeyisa mu nsi wano mbu simanyi ye muzzukulu omukulu. Siwulirangayo muzzukulu nga gwe Namyalo ng'ate ogamba oli muzzukulu wa Kaguta, olwo Oluganda sirumanyi. Ne tumulaba ng'agenze era atudde maaso.